Amawulire agakagwawo agatali malungi okusinziira ku mukutu ogwa Alternative Digital guvuddeyo ne gutegeeza nti omutandisi w'ekibiina ki NUP Nkonge Kibalama Bosco Moses avudde mu bulamu bw'ensi eno. Matuufu si matuufu? Okusinziira ku Alternative Digital balaga nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Pulezidenti w'aba nnamateeka amanyiddwa nga Ssemakadde naye avuddeyo n'apositinga amawulire gano ng'agamba nti rest in peace Mr. Moses Kibalama, era agamba nti wumula mirembe Moses Kibalama. Amawulire gano matuufu oba si matuufu? Mbadde ntaganjula emikutu gy'ekibiina kya NUP ne officials mu NUP nga tewali mawulire gonna gakwata kufa kwa Kibalama okuggyako omukulu David Lewis Rubongoya gwe twalabye ku makya ng'ataddeyo n'atugamba nti mpitiddeko wa muzeeyi Moses Nkonge Kibalama, omutandisi w'ekibiina oba omutandisi w'ekibiina kino ekya NUP. Nayiseeyo era ne yeebaza abakulu mu kibiina okubeera nga bamukyekingangako n'okubeera nga bamusapootinga. Agamba nti tabadde bulungi naye katusabe asobole okubeera nga recoveringa. Then eyo yabadde yakumakya, naye ate amawulire agajja kati galaga nti musajja wattu avudde mu bulamu bw'ensi eno. John Moses Nkonge Kibalama afudde oba tugenda beera nga tubitunuulira. Zikiriza nkolemu bwe nti katono then nzije. It is obvious to everyone that this persecution is targeted for only one individual, Kyagulanyi Robert Sentamu. Now, thirdly, there has been reports that Honorable Kyagulanyi bought the party from us. That's rubbish, total rubbish. A political party is not a commodity for sale. And here you wonder which supermarket that sells political parties or where you can go and bargain to buy a political party. This evening, I received calls from several media houses asking me about what Kibalama had said in court, that CDF called him to his office, quizzed him, intimidated him, and asking him why he had handed over his party to other people, particularly Mr. Kyagulanyi. Sikubwanga, situlugunyizibwanga, wabulanga ndi na obukuumi obunyamba okuba nti sifuna balabe bonna bakola ki bantu sako bulabo obwo. Nedda sebo. Embale ndowooza musajja wattu ebigambo byamubula. Embale ndowooza. Kibalama okuva yakwata ekibiina n'akyandingova eri abavubuka ab'omulembe guno oguliko oba Generation GB oba Generation Bobby, ebizibu byatandika okujja mu maaso ge nga byamujjirano. Awambiddwa, gyeddwamu enjala, abajjukira omusango ogwali mu kkooti ng'agamba nti ayagala ekibiina kye kimuddire. Emirundi mingi wabaddewo okugugulana n'abakulu mu NUP ng'omukulu ono agamba nti ayagala ekibiina kye kimuddire, era ng'ali ne banne Bakagombe n'abantu abalala bangi. Era baakolako ne headquarter za NUP endala. Wabula njagala kutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi
14 Septemba 2025 omwaka oguwedde. Twamulabako mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali ne Secretary General ne batuula ne bawayaamu, oluvannyuma n'ayogerako n'abamawulire n'abategeeza nti buli kimu bakisootinze era kati bateredde, tewali mbeera yonna egenda kubeerawo. Ebigambo bino Kyagulanyi yavaayo n'abiwummuza ku mikutu gye okuli X ne Facebook, n'ayogera nti kibadde kya kitiibwa okukyaza Moses Nkonge Kibalama Magere weekend. Kyagulanyi agenda obipostinga nga kuyiseeko ndowooza wiiki nga nnamba, nga bw'olengeraawo byonna nga agamba kyali kya kitiibwa, naye n'avaayo n'ayogera. Njagala tufune ku bigambo bya Kibalama, naye nga ky'oba omanya wabaddengawo enteekateeka ey'okukozesa Kibalama okuggyako NUP ekibiina. Mujjukira NUP Balamu yawandiisa ekibiina, yawandiisa People Power mbu kibiina ky'abakadde, ng'enteekateeka tebaagala Kyagulanyi ajje mu kalulu kwesimba ku mwami Museveni 2021. Wakati mu lukujjukujju mu Robadobu style nga bw'atali musajja mwangu Kyagulanyi, baba bali awo ng'abakubyeko ekibiina. Abajjukira waliwo n'abaafiirwa emirimu awo olwa NUP olwa Kyagulanyi okuyisaawo ekibiina nga buli emyezi 3 tugende mu kalulu. Kakati kalulu twakagendamu, niye okuva mu kalulu eyaddamu okufuna ebizibu yali musajja wattu Moses Nkonge Kibalama, nga bamugamba claiming ekibiina okibaggyeko, bakikozesa bubi era bye twateesa baabivaako. Then oluvannyuma lw'okufuna obulwadde musajja wattu stroke emukubi asanyaladde, ate ne bamuleka mu bbanga. NUP n'emukima okutuuka twafuna akatambi kano. Soko katuwe ekiteeso wano leero kwata ddoboozi lyange kuba basuganda banywani baffe betubadde kyakolagana nabo mu bintu ebyenjawulo. Nsanyuse nnyo okudda wano ate neetegeezebwa nti ensonga zonna ebezibadde wakati waffe n'abakulembeze abalala nga bwe tubadde tutambuza emirimu, engerakwana ezo zonna ziweddewo. Tewakyali kyonna muntu kyajulira oba kujulira Kibagalama oba kujulira Kagombe. Bye bigambo ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 14 Septemba 2025 omwaka gwe tukubye amabega ng'agamba tewakyali buzibu. Omusajja atw amaanyi nga gamuwedde, stroke mukubye, abaali bamutaddeko embeera bonna, omusajja mugyeeko ekibiina, genda obawaabire mu kkooti, kola bwoti. Era NUP in fact ebawangudde emirundi, kkooti egobye emisango gyabwe naye nga we bateekayo. Musajja wattu amawulire ge tufuna si malungi, mulwadde, abalala bagamba afudde. Ekituufu kyeki kanzije then nkubuulire. Kakati waliwo emboozi endala gye njagala olabe. Omanyi nti nno waliwo enjogera egamba nti abajega, kankikozese bulungi, nti ebyafaayo tebyeddamu, naye abajega oba abasiru ffe tuddamu ebyafaayo. Nti abantu kangereze ku bakulembeze asobola okulaba ensobi ezisudde abalala, naye ye n'agamba nti mugezi nnyo, bano baali basiru. Kankuwa ekyokulabirako. Ku mulembe gwa Idi Amin Dada batta omwami gwe baali bayita Kiwanuka. Kiwanuka baamutta olw'okwogera ku by'obufuzi.
nga bino byennyini ebiriwo. Naye emyaka nga gyekulungudde, ebyafaayo bino bikomyewo. Kiwanuka baamujja Kenya ne bamukomyawo e Uganda ne bamutta. Just kulwanirira ddembe lya buntu. Kulwanirira ddembe lya buntu. N'enfuga etagoberera mateeka ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Oyo Amin, Mwami Museveni ng'ali mu buyinza yanona Kano Kizza Besigye, Warren Kifeefe e Kenya mu bumenyi bw'amateeka. N'amukomyawo e Uganda, agenda myaka 2 ali mu kkomera. Ebbanga nga lyekulungudde, Uganda erina Anthony General ye Kiryowa Kiwanuka. Kiryowa Kiwanuka muzzukulu wa Jolejjo Kiwanuka eyattibwa ku Gwamini, eyattibwa ensi yonna n'ekuba enduulu nti omusajja bamuttidde bwereere abadde mulwanirizi wa ddembe ensi yonna. Kakati tuli ku mulembe gwa Mwami Museveni nga muzzukulu we yatembeeta etteeka eriringa erigamba nti taata jjajjaawe kye yakola singa Kiryowa Kiwanuka mu biseera ebyo ye yali Anthony General wa Uganda, yandigambye nti oyo jjajja kyakoze kikyamu mu mutwale mumukole kye mwagala. Kakati ebyafaayo bye byaddamu oba ffe tuddamu ebyafaayo? Ye abaffe. Anyway, tugenda beera ng'emboozi eno tugiraba. Zikiriza kankole bwe nti nzije. DPTV Uganda, Dawn People Television. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera ng'ate otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseeko. Eno ye DPTV Uganda. Video nkusaba gimpeere like mukwano gwange. Buli wogiwa like kigiyamba okudduka ku sipiidi ya yiriiri nesobola okubeera ng'etuuka ku buli ssekinnoomu ayagala okubeera ng'agiraba era n'agyekkaanya oba n'agiraba. Mu ngeri y'emu yakatwegattako nga gwe mulundi gwo gw'osoose okubeera ng'olaba omukutu guno, genda mu maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga, ensonga etambulire ddala. Tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa, munoonyeeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba. Ku nnamba y'essimu gy'olaba ku screen yo esembya 711 takuba nsaasi wabula bw'oba oyina ekizibu ekyo kimunnyonnyole. Kyatakola ajja kugamba ekyo sikikola, naye kyakola ajja kugamba tuula kkalira mukwano gwange asobole okubeera ng'ate akuyamba. Mu ngeri y'emu tutambula ne bannaffe abandiga Construction Solutions, bano bakugamba nti basangibwa Rweza okuliraana Nican Resort Hotel, oba obanoonyeeko ku nnamba y'essimu eri ku screen yo esembyayo 222 basobole okubeera nga mukwatagana bakuzimbira ennyumba ey'ekirooto kyo na buli kimu babeere nga bakikolera ssebo oba nnyabo. Tutandikiraawo ebigambo nga bwe bijja. Nkutegeezezzaako ku bigenda maaso ku nsonga z'obulamu bwa Nkonge Kibalama John Bosco. Kakati nga buli kimu kigenda mu maaso, waliwo munnamawulire Tabs avuddeyo n'abaako obubaka bw'atuteerayo ng'agamba atya? Agamba nti kituufu amawulire agali mu kugenda mu maaso n'okubeera nga gatambula ku Mr. Kibalama Nkonge nti avudde mu bulamu bw'ensi eno oba yafudde, mafu era makyamu. Agamba nti tali bulungi naye ate mulamu. Tali bulungi naye ate mulamu. Era n'agamba let's keep him in prayer. Tumuse mu ssaala. Kitegeeza tali bulungi. Kakati kino kiddako
ebigambo bya Secretary General David Lewis Rubongoya bw'avuddeyo ku makya ga leero n'agamba nti mpitiddeko wa muzeeyi Moses Nkonge Kibalama omutandisi w'ekibiina kino nga abadde mulwadde nnyo naye yeebazizza banna abakulembeze b'ekibiina okubeera nga bamuceekingako n'omusapootinga era agamba nti tumusabira recovering. Eno ye yasoose ku makya ya Secretary General. Then zino endala zizze luvannyuma ng'eya The Alternative Digital, then ne Isaac Semakadde zizze luvannyuma, then ekituufu afudde oba mulamu. Bw'ogenda ku mikutu gya NUP gyonna tekuliiko bubaka. Bw'ogenda ku bakulembeze ba NUP bonna tekuliiko bubaka bwonna bulaga nti ono avudde mu bulamu bw'ensi eno. Ate nga muntu mukulu w'amaanyi ddala nnyo mu kibiina kya NUP. Kujjukiza ye founder waakyo. Then gonna amawulire aganaavaayo tujja kujja tugakuwe. Tewali wava mukka nga tewali muliro. Era gagenda okutambula ng'omusajja alabika mulwadde nnyo. So kyonna ekinaavaayo tujja beera nga tubategeeza sayidi zeeyo. Naye katugende mu buwonvu n'obukko. Nkonge ne Bobi Wine ne NUP ng'ekibiina bye bayiseemu. State yatuuka ekiseera ng'ekozesa Kibalama okusannyalaza ekibiina kya NUP n'okugongobaza emirimu gya Kyagulanyi okugenda mu maaso. Musajja wattu wakati awo mwafunidde ebizibu, asanyaladde, afuuse eki n'ebiringa ebyo. Wabula emboozi eno twagikolako, twagadde tugikuddize olabe akawonvu n'akagga, olabe ebiyitiddwamu, emirundi gye bamuwambye, emirundi gye bakoze eki, nti NUP ebaddewo lwa kisa kya Katonda, lwa kisa kya Katonda. Kale katugende ndowooza tusooke tuyite mu mboozi eno, then ate tweyongereyo. Tugenda kusooka mu mboozi gye nagambye eya Jolejjo Kiwanuka, then bwevaako butereevu tukomewo n'emboozi eya John Bosco Kibalama, emboozi ya Moses Nkonge Kibalama. Waliwo emboozi gye saagala bayisaako. Bayisizza etteeka erya protection of sovereignty oba sovereignty, protection of sovereignty. Etteeka lino waabaddemu Anthony General Kiryowa Kiwanuka era baalitembeese nnyo, baalinnyonnyodde nnyo. Naye batugamba nti ebyafaayo tebyeddamu. Abajega be baddamu ebyafaayo. Kakati katulabe ddala ebyafaayo byeddamu oba abajega ffe tuddamu ebyafaayo. Ate era batugamba nti kyandibadde kirungi ne tuyigira ku nsobi ez'abalala. Katulabe tuyiga oba ffe twonoona bwonoonyi. Njagala owulirize emboozi eno otegeere ebigenda mu maaso. Njagala ogituwe. Nzize okwogera ku tteeka erya Sovereignty Bill. Oluvannyuma lw'eweekisi bbiri mbadde seewulya bulungi kyova olaba obadde tondaba nga nakyenkola. Ekindeese okwogera ku tteeka lino, buli omu lyavumirira etteeka lye baleeta eryagala otufuule momboze mu nsi yaffe. Ngenda kuwanze ndi wa byafaayo. Wuliriza ebyafaayo bino ogyemu ekyokuyiga. Ngenda kwogera ku tteeka lino nga nkozesa ebyokulabirako by'abantu babiri. Omusajja aleese etteeka eryo y'ono bamuyita Kiryowa Kiwanuka. Ono ye ssaabawolereza wa gavumenti ya General Museveni, bamuyita the Attorney General. Ono ye muwabuzi ya gavumenti ya General Museveni ku nsonga z'amateeka, aba minisita mulamba. Ono gwe ngenda okwogerako.
No. Ono bamuyita Jolejo Kiwanuka. Ono Jolejo Kiwanuka abatamumanyi ye jjajja woono. Omusajja ono Amini yamutta 1972. Kyali kitya? Kankuwa ebyafaayo by'ono otegeere sole bulungi. Jolejo Kiwanuka ono ye munnamawulire wa Uganda eyasooka okuba recognized mu nsi yonna. Ye musajja munnayuganda eyasooka okukola olupapula lw'amawulire wano, the Post, the Uganda Post. N'akola n'olupapula olulala, the Uganda Express. Omusajja oyo olupapula lwa Uganda Express, gavumenti y'ebiseereza ez'abazungu we baalumulemesa erinnya Express n'alifuulamu ttiimu y'omupiira gye muyita Express FC. Ono ye yagitandika. Owulira ebyafaayo by'omusajja ono. Omusajja ono Jolejo Kiwanuka be baatandika Democratic Party. Yali musajja wa maanyi mu byafaayo by'ensi yaffe, munnamawulire ate mulwanizi wa ddembe. Idi Amin Dada bwe yajja 1971, Jolejo Kiwanuka yadduka mu ggwanga lino n'agenda e Nairobi 1971. 1972 Amini e Nairobi eyo bwe yatuuka yafuna hotelo gye yalimu, nga mu hotelo omwo mwafuna abantu abamuweereza ku ssente, n'akola omulimu gwe ogw'amawulire okwogera eri ensi yonna okutegeeza embeera eri mu Uganda embi mu bukulembeze bwa Idi Amin. 1971. 1972 gavumenti ya Idi Amin wetegereze yaweereza abajaasi baayo ne bakwatagana n'abajaasi b'e Kenya ne bagenda ku hotelo eno ne bawamba omusajja ono Jolejo Kiwanuka. Ensi yonna yavumirira ekikolwa kino. Kenya kye yakola okukkiriza Uganda ereeta abajaasi baayo bawamba omuntu anoonyeza obubudamu. Gavumenti ya Idi Amin bagamba nti nedda omusajja ono tumukutte lwa nsonga eri mu ggwanga gy'abadde asinziira okwogera. Abadde ayogera ebigambo ebibadde byonoona erinnya ly'eggwanga lyaffe oba eggwanga lye. Kati kitegeeza ebigambo bye abadde alya mu nsi ye olukwe ne bamuleeta wano. Okiwulira? Bwe bamuleeta wano ono Jolejo Kiwanuka bamutuusiza Makindye. Baatulugunya Jolejo Kiwanuka waayita omwezi gumu n'ekitundu ne badangirira ensi nti bamusanze afudde. Ensi bwe yavaayo era yonna kuba yali amanyikiddwa mu nsi yonna neevumirirwa ekikolwa ekyo ekyokuba nti bamusse. Gavumenti nga bwetebula bantu bagyogerera abasiru. Gavumenti ya Amin yagamba nti nedda alabika yakoowa nnyo olugendo lwe baamuvuga okuva e Nairobi okumukomyawo wano n'afa. Abantu baavumirira ekikolwa gavumenti ya Amin kiyakola okuwamba omusajja oyo n'emukomyawo wano n'emutta. Yali amanyikiddwa nnyo mu by'obufuzi ne mu by'emizannyo. Ebyo bye bimu ebyaviirako abasajja ng'aba Archbishop Lumu okuttibwa kubanga bangi baavaayo ne bavumirirwa ekikolwa ekyo. Wegyeweredde omwaka gwe baamutta 1972 kye neerabidde okugamba gwe mwaka ono mwennyini gwe yazaalibirwamu ono muzzukulu we. Ono lwe yali aweza emyaka 52 bukyanga azaalibwa, kitegeeza 52 bukyanga batta jjajjaawe. Gavumenti ya General Museveni ono nga ye Attorney General yava wano e Uganda nayo neekola ekikolwa ekyakolebwa gavumenti ya Amin. Bwe yasindika abakwata mmundu ne bagenda e Kenya ne basalako hotelo omwali Kano Kizza Besigye nga wakayita emyaka 52 nabo kiri kibeerewo. Ne bawamba Besigye naye mu hotelo ne bamukomyawo wano. Ensi bwe yakivumirira gavumenti ya General Museveni ng'ekulemberwa ono munnamateeka waayo bagamba nedda kyali kisaanidde. Era Besigye naye bwe baamukwata okuva e Nairobi mu hotelo baamuleeta baamutwala Makindye mu balakisi y'e Makindye jjajjaawe gye yafiira ono. Besigye naye n'abeera e Makindye eyo nga ye kati omukisa gw'alina nti baamugye e Makindye n'agenda Luzira naye era naye yali afiiriddeyo. Naye nga muzzukulu w'omusajja oli eyakaabye ensi yonna nga bamuwambye agamba kino kirungi nga exactly ekyali ku jjajjaawe kye kituuse ne ku Besigye naye kati ono ye munnamateeka wa gavumenti ekikola. Bwe wayise emyaka 54 muzzukulu w'omusajja oli Amin gwe yawamba olw'okubanga ayogera ebigambo okutegeeza ensi ebikyamu ebiri mu Uganda. Muzzukulu we akoze ebbago ly'etteeka mu Uganda erigenda okusibanga bannansi bwe banaabeeranga wabweru wa Uganda ne boogera ebigambo ebitasanyusa gavumenti. Kikulaga nti muzzukulu wa Jolejo Kiwanuka kati nga ye Attorney General munnamateeka wa gavumenti akulaga mu magezi ge nti Amin kye yakola okukwata jjajjaawe
nga adduse mu Uganda ayogera ensi okulwanira bannayuganda ng'asinziira Kenya kyali kikyamu. So Amin yali mutuufu okumukwata era leka tukiteeke mu mateeka. Olaba obusiru oba byendogera mu bitegeera. Byendogera mu bitegeera birimu amakulu. Tambuza message ensi etegeera obusiru obuli mu nsi muno. Ensi yafiirwa abantu bangi olw'okuvumirira ekikolwa ekyo. Ono asazeewo kibeere mu mateeka kati. Amin kye yakola okuwamba jjajjaawe olw'okubanga nti yali ebweru ng'ayogera ebigambo bibi ku gavumenti eyali wano. Ono asazeewo aleese etteeka akonderamu Amin kye yakola nti kyali kituufu okutta jjajjaawe nga bamuwambye e Kenya. Jjajjaawe ono bwe yali e Nairobi yali yafuna abantu eyo abaali bamuwaako akasente okubeerawo n'aweereza n'abantu be yali yaleka wano e Uganda. Ng'era asala amagezi n'aweereza wano ssente. Etteeka ly'omusajja ono likulaga nti si kituufu 100 bannayuganda kuweereza wano ssente, weetaagibwawo omuwaatwa. Kati n'omubuuza singa gwali mulembe gwa Amin jjajjaawo n'aweereza ssente ne bategeera nga ziva wa jjajjaawo, minisita ow'omulembe gwa Amin yalikiriza nga ssente ezo bakitaawo ne basenga abo ne bazifuna. Bannange mubeeremu amagezi nammwe. Imwe mwenda kuba na bwongo otise muzira bwongo. Ubwongo muli kiwanuka. Style up. You are such an intelligent lawyer. Don't forget your roots, your blood. Nze omusoga Maganda. Ninze ntegeera ebyafaayo bya daadaawo. Henwe Maganda Matiya Kyolo otudde. Nze nkuwa byafaayo. Njagala olaba obusiru obuli mu nsi nti basobola okukutta olwaleero. Ne wayita emyaka 10 muzzukulu wo n'aleeta etteeka eriraga engeri gye baakutemulamu nti yali ntuufu. Kyekiriwo kati mu Uganda lyetteeka lino alireese yoono Attorney General yagambye lirina okuyita ng'etteeka eryo buli kimu ekiririmu kyekyaviirako jjajjaawe okufa. Jjajjaawe empapula z'amawulire the Uganda Posta ne zifa. Empapula z'amawulire zaasookawo ne za munnansi ne zifa. Express FC kubye yakola mu Uganda kye tukyayinawo tiimu y'omupiira gye yatandikawo Express FC. Kati muzzukulu gwe bayita Kiryowa Kiwanuka aleese etteeka erikulaga nti Amin kye yakola okugenda e Nairobi n'awamba jjajjaawe olw'okubanga yali ayogerayo ebigambo ebitasansa gavumenti ya Amin kyali kituufu. Tambuza message eno muyige ebyafaayo. Henwe Maganda Matiya Kyolo otudde. Amateeka gano agajja nga gali just selective mu olw'okubanga ffe nga National Unity Platform twate tufuna ssente za gavumenti naye mwewuunyiza engeri gye tuvaayo ne twogera. Oluusi tujja na wano nga n'eddata omunoonya bunoonya naye tojja kutambula nga buli omu omukuya ati munaye empaayo omutwalo. Naye ne tuvaayo olw'okwagala ensi yaffe. Oluusi n'ebeerayo Muganda okatongole n'asinziira mu Australia n'agamba Maganda nti ninze brigade nti omutwalo guugo ogula data. Kati ekyo kibaluma balaba twamazeeko tutya era kabaleete etteeka. Twamazeeko tutya mu kulonda kuno nga tetufuna ssente zaabwe simanyi ziri ez'ebibiina naye ne tumalako nga ffe twogera teri atusasula. Bannaffe bakuze kampeni ne ziggwako. Kabaleete etteeka naye ng'etteeka lyaleeta mwennyini oyo alireeta lyennyini eryo alinga akoona ku sitampu ku ngeri Amin gye yattamu jjajjaawe. Wangaala nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu weebale kujja. Olaze nnyo abantu bangi nti basiru. Ninze Henry Maganda Matiya Kyolo otudde. Kale tetugenda kuddamu kigambo yadde eki kansuubire nti owulidde era tuyize. Kakatu wembuuliza history yeddamu oba abajigaffe tuddamu history mu comment section. Myaka jadda Kiwanuka Jolejo yattibwa. Yaggyibwa Bulaaya Kenya n'aleetebwa wano n'attibwa. Government ya Amin. Kano Kizza Besigye Mwami Museveni yamujja Kenya n'amukomyawo. Kakati duli ensi yonna yeekuŋŋaanya neevaayo neevumirira ekikolwa
ekyakolwa gavumenti ya Amin. Kitegeeza Jolejjo Kiwanuka yali akoze ebituufu kuba ensi terwali ya ku sayidi nkyamu. Bannayuganda bwe babeera bakyamu, abalwanizi b'eddembe okwetooloola ensi abalala tebasobola kubeera bakyamu. Yali akola ekituufu. Naye leero omuzzukulu agamba nti ekyo kyennyini ekya Sataata tukiteeke ne mu constitution. Tukiteeke mu constitution kibeere nga kiri alaali nga kya ddala. Anyway,